Tukyagendera ddala mu maaso n'omukolo gwa Pastor Jeje ogwa graduation bingi ebigenze mu maaso erudde nabagambye omukolo guno gubadde ku Nikan Resort era nga banyumiddwa. It was just a dinner era ono ayisewo abantu batono, very close people because kabadde kadina katono. Remember yamala diploma yakola omukolo gwali muneneko, so this time round ngamaliriza degree ayisewo abantu batono, so tobeereyo ng'oli mukwano gwe nofuna entondo nonyiga mikwano, kabadde katono. It was just a simple dinner naye nga mwenna agambye abaagala nnyo batayise ne bayise mwenna abaagala just that bibadde byetaagawo ebityo. Ono nno azze okubeebaza wamu n'okwogera ku lugendo lwe olw'emisomo tebyali byangu. Remember yatandikira okola ku radio, ndowooza mwenna mukimanyi bulungi nti akola ku MCF radio. Yali talinamu qualification neegi, yali talina buyigirize bonna. It was just talent. Ate naturally it was her passion. By the way okola ekintu with passion noba tolina experience oyitawo okikubira ddala bulungi because obeera kyokola okyagala. So yalina passion n'abanga atandika okukola ku mpewo nga bw'atu bwe yali akyagala. Mukwano n'akikuba because yali yeewuliranga okubeera TV presenter oba radio presenter ekyali ekirooto kye. Era Mukama Katonda munange namuyambira eyo era bw'atyo n'abisomerera ono n'akola diploma n'agifuna era kati wetwogerera ne degree agifunye mu mass communication and journalism. By the way nange nakola mass com and journalism. Temundaba neno ku YouTube nemugamba oyo kadeidei nedda siri kadeidei nabisoma kasooke mbawe Pastor Jeje mwagambye dda nti njogera nnyo nabula baana mmwe don't even appreciate my effort. Muliwo kugamba mbu njogera nnyo kale kambazeyo ku mukolo muliwe Pastor Jeje. Antwala omukisa guno okwebaza Katonda ampadde chance okusobola okulaba nga ntuuka okukula lino ebyokufuna degree yange mass communication and journalism ate nga specializing in public relations. Omukisa gubadde munene nnyo era nga neebaza Katonda kyali kirooto kyange ebbanga ddene era nga bwe namaliriza senior 6 eyo akyankositinga nnyo okulaba nti kyali tekituukiridde nga bwe nali nkyagala nga bwe nali nkiyayaanidde. Namala senior 6 mwaka gwa 2003 nali ntuula senior 6 kati 2004 bwe nzirayo okusoma tuition yawe yagaanira tuition n'agaana ate awo 2005 wenfumbirirwa omwami wange omulungi mwami Juko Tom nenzirayo okusoma semester eyo eyasookera ddala naye sente nezigaanira ddala. Sente bwe zaagaana nensalawo okutuula naye nga nkyakkiriza Mukama. Nzijukira nawulira eddoboozi mu mutima gwange nti onsoma oligenda n'osomako. Ebiseera nali ndi mukyala mulokole njagala Katonda mpeereza Katonda obulamu bwange nga butambudde ne Katonda emyaka egyo gyonna naye neebaza Katonda nti akaseera ako omwoyo wa Mukama yampa omukisa ate okuddayo okusoma ministry. Wegamba nabeerako awo nengende wa Apostle Alex Mutala nensoma ne bantikkira nno bundi eyo yali certificate eyo Thompson nekijja nga nekiweweezaako ku mwoyo gwange kuba nali njagala nnyo akakofiira ako nga njagala nkalabeko nga kali ku mutwe gwange. So ekyo kyake kyaweweeza bwe nagenda okusoma mu area eyo ya ministry era ne bantikkira mu certificate nempulira nga mpewedde naye nga gulya ngamba nti oliddayo n'osoma. Neebaza Katonda nti oluvannyuma mu lugendo olwo nga bwe gambye 2003 nali maliriza 2019 neewuunya Katonda. Neebaza Katonda nti Mukama bw'aba yateesa aba yateesa kubanga awo wonna omukisa gwe nali njagala okubanga nsoma nafuna omulimu ate surprisingly nga byebintu bye nali njagala okusoma okukola mu media. Mukama n'agumpa nga sirina mpapula era nkola ku MCF radio. Neebaza Katonda olwa management yonna, neebaza Mukama olwa Musumba Tom Mugerwa, neebaza Katonda olwa Mami Justin Mugerwa, neebaza Mukama olwa management ya MCF era nga neebaza Katonda omwe mwava 2019 omwe lwentuukamu. Nali mu kaseera nali ndi mu leave yange maternity leave nga neebuuza engeri gye kigenda okubeeramu naye neebaza Katonda nti bwe nakibuulirako manager waffe manager Solomon yanzizaamu amaanyi n'angamba Musumba Jeje genda mu maaso
genda maaso genda osome Katonda ajja kwongera omukisa waliwo challenges awo nga nkola emirimu egyo naye nga mu kugikola oluusi ovaayo ku program ogenda okudda ate nga waliwo byotayogedde bulungi ku mpewo ate waliwo ttiimu ejja neegamba ati bano bayisizaawo ebintu bwe biti kwegamba nga tebinyuma nnyo naye bwe nneebaza Katonda nti bwe naddayo okusoma nina ekyanneegattako era nennyongera okutegeera n'okumanya mu area y'okwandulingamu ensonga naye nga mmaze okukola diploma yange bwe mala okukola diploma yange mikwano gyange abajja ku pate mujjukira bulungi nnyo mwakola ekintu ekitakoleka namuga Pastor Jejje yeeyongereyo neebaza Katonda bwe namaliriza diploma yange mikwano gyange abajja ku mukolo mujjukira bulungi nnyo ate mwampa amaanyi namuga Pastor Jejje tagenda kukoma wano yeeyongereyo atuleetere degree kyanyongera amaanyi kyanyongera okuba nti nakyo mwanyongeramu kubanga amazima gali nti mwasonda I can't more contributinga mafuta biki era nesobola okubanga nfuna morale eyo nengamba n'okuddayo okusasula ssente okusasula obwesigwa ekyampushinze nnyo kubanga tebibadde byangu naye ekyo kyali foundation nene yampushinga nnyo era neebaza omukyala bamita Tracy ku Cavendish yakola nayo omulimu munene nannemerako nno nanga Pastor Jejje olina okuddayo Pastor Jejje alina basale gye yampaaka awo half neŋŋenda nenregisteringa Madamu Tracy wonna wooli Mukama akwenye omukisa omunene nnyo tumanyi nti wakola n'ekyali kinene nnyo sigiduka okuba nti nowansindika kutuuka mu kirooto kino so olugendo lwange bwe lutyo bwe lwatandika ate okujoininga Cavendish University nensobola okuba nga njagala nsome specializing mu public relations era gye nkoze ku degree yange gye specializing Mukama agimpeereddemu omukisa ebintu okuba nti okola eno oli maama ate n'oli musumba ate n'oweereza ate nga w'osoma amazima gali nti kuba kwewaayo nnyo naye Mukama mwebaza okisa ekyo kyampadde okubalansinga n'akimpa era nensobola okuba nga nsomye okutuuka ano wentuuse atudde ne kawala kange mujja kalabaawo ka spiritual daughter kange bakayita ka Patience tukoze omulimu tubadde tulivisinga ffenna ne tulivisinga ne tukola tutya paka tusobodde okuba nga tukola neebaza Mukama sifunye ku biteeke ekyo nno nkyebaliza Katonda sirina pepa n'emu gyenzizeemu nti ate njiddemu ate wagigwa kwegamba omwoyo omutukuvu ate oyo tumukubireko engalo omwoyo omutukuvu abadde ku sayidi yange olivisinga n'owulira ng'omutima gwawo we guli awo olina okulivisinga okusigala mwana tuba kikoleddwa mwoyo wa Mukama abadde mwesiga ddala nampa omukisa ogwo paka kaakano olwaleero bwentuuse so neebaza Mukama mwenna abasobodde okubeerawo abansabidde abakontributinze neebaza Mukama olw'omwami wange oyo ye bambi Katonda amukozesa buli lunaku buli season okutuuza Katonda olwa mwami Jjuuko bannange akola omulimu ogw'amaanyi ennyo abadde nga nvuga ebibuuzo mbadde nkola biri physical nga tukeera ku makya najja n'akuleeta n'okola ebibuuzo ebyo ku makya ennyo ate n'ogenda n'okola emirimu emirala so neebaza Katonda olwa psychological support oba nti ogere ntya neba emotional support physical support financial support amaanyi ago gataddemu naye ambeeredde wa mukisa nnyo okulaba nti ebirooto byange tabituulidde ebbanga lyonna lyembadde naye ogwo nno okubadde mukisa munene nnyo naye era teyeerabira akunja kamugamba nga nzeeyo ewaka yenna nzijja ku university mwena anyway twagala okwebaza Mukama so ndi musanyufu nnyo simanyi lwaki naye mpulidde essanyu naye mpulira ekirooto kyange dream never fails ekirooto tekifa nja kukomawo nga njogera ku kye bayita ekirooto tekifa keep on dreaming keep on focusing Katonda agenda kukola omulimu ogw'amaanyi era atuukiriza ebirooto byo so bwe lutyo bwe tutambudde kitiibwa n'ettondo nkiddiza Mukama amin
Wow. The last born Moses. Mukama yebazibwe. Nsanyuse nnyo balabako. Nsanyuse nnyo balabako mwebale kungumiikiriza obudde buno. Twandibadde twatandise dda naye tusoose mu buweereze mutundwe mu baana. Mukama yebazibwe. Era mutusaasire olw'okuba ntutuuse leeti naye Sumba Tom twayogedde naye nangamba nakamatta abaana nemugadde katusooke mu baana ate tuyoke tugende ku mukolo. So mbeebaza olw'okutulinda mpaka ssaawa zino zigenda kuwera 2 ndowooza ziyiseemu naye tweyanziza nnyo tulinda. Twala omukisa guno kusooka okwebaliza ddala mikwano gyange mwenna. Mwe mwenna abali wano kyankaluubiridde okulaba nga you are among ku bantu abazze olwaleero. Era tulina akakiiko kanene akategesi kandabe katuwuubireko Jean, Mire, Dora n'abalala. Obwedda tubuuza mu bantu bonna ani gwe tuleka ani gwe tuyita. Abaliwo nga maliriza diploma mwalaba twayita abantu 10 ne bajja 3. Katulina ebitabo byaffe bingi naye nga bonna mikwano gyaffe. Naye kano twakakolanga just simple dinner. Simple dinner nga twagala kulyako buli nammwe. Naye nga neebaza mikwano gyange mwenna abali eyo abali ku YouTube abagenda okundaba. You are all my friends. Nina